ati ora abadde ayogera sa profession nakikati kotegeddemu bane bayitwa kwasima kubuza w'oluzungu neko buli kaseera nobeera mu bintu by'okuleekaana kale tujja kusinkana omulalo mukiganga wabula naawe obimanyi bukyanzaala omwana ono nga bwe nakugamba twali tutambulidde ku kimotoka ky'omuceere bijanjaalo kawunga kati nga tugenda tusapolayinga abantu ate nga yampa akasente akawera nayo nga boolaba mukiga nange sente nayongezaamu ogwali omutwalo kangenda kwongeramu 2,000 mukama wange okunyongeza akasente ekyo nkyagala naye naawe obiraba ebizibu nga byafuka bingi kati tulyaba basatu ekituufu kati nina okulya ono alina okulya n'okubeezawo n'omwana naye nga boobiraba ebintu bizibe ennaku zino sabuni yalinnya simanyi sukaali yalinnya omuceere gwalinnya kati webizira mu bino ebibyo naawe obiraba ti mba nsemba naye wali mwongeze mankumi 3 niziwera gumu kitundu ati ogwo oyetika nnyo awo omukyala wange muwagidde era omukyala wange bulijjo mbadde manyi tategeera naye ategeera ntegeera zibe gumu kitundu ono mwami wange ayetika nnyo mukiga ezo sente ziba nnyingi mukiga sooka okkirize tudde ku mulimu olyenga omutwalo gumu 2,000 tujja kukola emirimu eginaatambula kati mukama wange okiraba ojja kunsasulira ennyumba kuba abamanja emyezi egi kituufu myezi 3 batu bangi oli mukambwe ate nandirodi naawe omumanyi mukambwe oli musajja mukambwe nga atandise okubanja aja nejambi akirako n'amayembe ze sente mmeka pozi mukyala ntwala 15 15 gye batubanja 15 zali 15 ziri 15 ate nandirodi mukambwe 15 naye alinga atubanja akakadde sirabangako omusajja abanja ng'oli landirodi era nze singa kibadde kisoboka serious wandimbadde newakusula kale mukigo okimanyi nzikiriza okusasulira egyo emyezi 3 banange neyanza kiza banange kiza wonzije awo ngenda kujja naye akasenta kutulina okakanyako ddala nga serious kompa gumubiri era mukyala siya kulima kyatuyambye atuyambye nnyo si kibi oba otujje wara ate mukigo olaba ekikwenneetaaza kiri kimu oli musajja w'amaanyi onayetika nnyo ebizitowa ekyo nange nkyekakasa niwamanya era akasita tukwatagana n'onsasula bulungi oba omaze ono mukozi bova wavaawo emirimu gyagyakola nigitantaganya kati mukurikiza ekyo kyongenda kiteekateekako naye ono omwana gw'olaba nti onomulenzi muyita mayisaani ate yamuyita mayiboyi kale tubadde tusaba tutangazaamu nze amuyita mayisaani naye amuyita mayiboyi ani omutuufu gwe mukiga tokimanyi saani ye bamugoba musana ono ye mutuufu nakugamba eyo mulenzi mulenzi kati mukurikiza mbadde manyi wasoma yasoma nasoma kati nawe ddala wegatite kuba taasoma nga bano oyo yasoma nnyo abatalinnyirangayo ddala ono ye mutuufu mukigo okiraba bulabi naawe kati eno njubayo kati oyo omwana lwaki ovuma omwana wange ngunjo kati ono mwana ki mulenzi oli mutuufu ono mukiga byayogera tabimanyi banange wasoma tobimanyi mukama wange mumugenda mubuuza abalala yasoma akabuuza akatono kati oli mutuufu kiza ate olaba oba omuntu gwe busobola kuba n'abaana ba nasale biki oba omuntu mayiboyi nikatono kati mwenali mwasoma mukiga ogenze nenjala kumwokole baaba ngenda kujja mukama wange kalisewo naye naawe tiwasoma bulijjo mukama wange Musawo. Joli sebo. Mbadde nkwagala musawo. Bannange. Oli wano. Wendi. Webale kubajjanjaba. Kale. Nawe gye bali. Kale sebo. Joviridde bagamba bati. Ate balina bigambo. Obulamu bugamba ki? Bwe tutyo. Webale. Oli wano. Wendi. Ojjanjaba abalwadde n'abeerwaza. Bwe kiri. Byonna obikola. Njanjabira ddala abalwadde. Abeerwaza sibakolako. Kakati. Olinga ngoba. Sisobola kugoba. Simanyi kikuluma ate nkugobera ki? Asoko kakkane musawo. Musawo, nina ensonga. Ebigere bino byolaba.
mbadde ngenda ku poliisi. Mpulira. Omanyi ninamu obuzibuzibu. Butya. nina omusajja wa kukiribedda kuno gwemmanja naye lwe nasembayo musisinkano mubanja yankuba naye kale bye yankuba tebyali nnyo biryawo siriyasi naye kati njagala mbifuule nti byannuma era mbadde bubi mbadde ku bujjanjabi era nga musawo kyenkwagala keeki kimu kunkolera bbaluwa eraga nti mbadde wano ebbanga ddene nga nnumizibwa oli ku kitanda njagala mbalage mbadde ku kitanda banjijanjabidde ebbanga sente zitokomose oli nga yakkuba yankuba bubi kyenjagala okulaga nti yankuba bubi mbadde n'ebinuubule nkugambye omutwe nga gunzita busi katanfe sorry musawo omanye abantu bano mubanja sente zange okiwulira n'agattako n'okunkuba kati njagala asasule ze mubanja sina kindi zikubiseemu emirundi lukungumuli musawo kyembadde njagala kakati amazima amatuufu yakola bubi okukubanga omubanja akasente ekyo kyali kibi nawe musawo tekiri nayo kyeyakola tekiri kiraba bulabi naye wano ku Blue Sky tujjanjaba abalwadde abeerwaza tetubajjanjaba mula njala ng'ennuma nze nkusaasidde nno omukazi wattu enjala ekuluma kati nze nkukolera eki munnange nze sina gye ŋŋenda kujja mmere kati ŋŋenda kukola ntya muula nkusaasidde bw'obanga toyinaamu kasente ejja ekyakuluma ensasage yonna yonna ebadde waka wano ogirabye kati nze emmere njijjewa ensasage njirabye naye enjala enzite bussi bw'oba twatambudde na sente linda Richard paka nga azze n'atugjawo wano mulaalo temufumba tufumba naye nawe embeera gye tubaddeko ogirabye mulambu tufuna edda njiyiza pannange nkuyiyiza eki nze enjala ennuma nnyonsa naawe okimanyi samuna sirina sente ze zasooka okunzigwako sikola nsigala waka mbeera waka baba nga mutudde wano bweru Rita Nalukenge kyatukoze Nalukenge atujiddeyo ekiso okututta okutusalaasala ekiso maama Nalukenge abadde ayagala tulya bufi nga atakibako nayagala n'okusala maama omusika wa Richard ono naye raba banze seewunyenye ogwo omutima gwa Nalukenge empisa embi zaaliko talina kyatasobola kukola saba nange mamula olinayo ku kyokulya nze enjala ennuma ono naye atufuukidde n'ekyokulya twafumbidde eno wabweru kati mula nze nnyonsa nze nkola ekiwama mula oyina nedda naye wano nina amateeka g'abakama bange gentambulirako nange enjala yannumye eru nedda gwe nnyabo ebyo byoliko ebyokutukekemerako mbwe enjala ekuluma biveeko ensasage ebadde waka wano naawe ogirabye nze nnyonsa katubulire nno okuyonsa gososa okuyonsa ye nga twajjiddwa mula njiyiza laba nno ono tamanyi Nalukenge nkuyiyiza emmere njijjewa nga gwe waawa n'ewaka Rita tunalya ku mmere olwaleero baba ebyokulya byoba ovaako kasita biyingiddemu bino kyoba omanya leero tuli bakulya kyaggulo nga baba akomyewo ekiki noono olukekema anaazituuseza essaawa nze sigenda kutuusa anti muwulire kiri wano mu maka ga Richard Rita nkubuulire sala amagezi gonna genda olabe bwe kaba kali mu nnyumba genda mufumbiro olaba osobola okugyayo emmere otutetenkanyize baba ndeka Nalukenge kati alina obusungu bwe Rita totyanga Nalukenge nga wendi genda naawe oyiye emmere olaba nawe akufulumiza mu nju afulumiza abadde n'ekyambe naye gwe genda bwakulumbayo ompite kati olaba omukidde ng'oli genda otetenkanye emmere genda situka Rita ompita nga kakuliko baba ojja kunkuba nkusekeredde mwene nnyaba ebyokukaaba emmere biveeko ye kati gw'otambula otya nga toyinaamu wadde 10 naye muula ebbanga lyendabiriddde omwana amwedde tolibala kati nekitegeeza kino totambula zanzigwako kati tolekerawo okutukekemera totumalaako sigenda gguma sikyasobola kati tukukolera eki nawe leka kunfuukira kizibu
nalukenga mmazeeko emembe ate naye ozze wano kunzija kumalako mirembe. Kumazeeko mirembe naye nkusabye ekyakulya nfa. Gumiikiza paka nga bba wazze nawe tonfuukira ate ensonga. Bannange gundi gwe omanyi tonfuukira kizibu. Ye musawo kuba kati kyenneeraliikiridde mu poliisi bwe nnaagigamba bankuba nga sirina bbaluwa bajja kuŋŋamba ebbaluwa y'omusawo eruwa. Era bagisaba. Kyova olaba mpitidde wano nga sinnatuuka. Osobola okuginkolera. Ebbaluwa gy'ogamba nandikikuwadde naye amazima amatuufu sigenda kuwa lwa nsonga. Wengenda okuwa ebbaluwa eyange kugenda beerako sitampu kubeereko ennamba yange ey'essimu n'erinnya ly'eddwaliro. Bali bateeka okunkima oba okunkubira okuwaayo eri obujulizi ngenda bagamba ki. Musawo oli waffe wano wa ku Kiribedda tumanyikiddwa. Wandibadde okinkolera ng'omuzadde. Amazima ge gankumidde ku kalimu kange. Ebbaluwa sigenda gikuwa. N'olwekyo nansonyiwa sigenda kuwa bbaluwa. Musawo mpozigeza akawalala. Teweeraliikirira tewali buzibu bugenda kutuukawo. Bwe bityo we bibeera naye ate afterwards wamala ne wabeerawo ki obuzibu. Wadde tewali naye amazima ge ganfudde kino kyendi. Kale musawo oba wakiri nkwateeyoko kasente. Akasente kaleke nnyabo. Musawo akasente kaleke. Musawo ebintu byonna okalubiza bikalubye. Sikalubya naye nga nze nkolera ku mazima. Era singa obadde mulwadde akasente wanimpadde nenkakwata naye ako sikaagala. Singa nali nkola ebyo ebyekiyaayi walayi singa kati wano siriiwo. Kati musawo kyogamba ne ssente zange oziganye. Musawo ku bikolobero by'okoze kuno mu kiriniki yo. Kinyabo byenkoze bannange. Bye tusirikidde ebbanga. Akabaluwa obubaluwa akange ke kaganye. Sisobola gikuwa. Ebyo biba bya kiyaya akalimu kange mba nkonoonye mu mazima amatuufu nange ntunulamu obwana bwange bukyali buto. Kale omanyi musawo mbadde nkwagala nnyo musawo waffe okukiribedda. Era sigala monjagala kuba sikwinaako buzibu. Tusirikidde n'ebyama bingi wano waddira omwana w'essomero n'omugjamu olubuto singa naffe twagenda tukulaalaasa. Akabaluwa obubaluwa akange ke kaganye. Nze n'enzigyamu olubuto ku bikolobero by'okoze kuno ku Kiribedda ne tusirika. Kati ate kwonoona linnya lyange nga nganya okuwa akabaluwa. Ntuusa okubyasa. Nja kubyasa. Tebiriiyo ebyo. Akabaluwa obubaluwa. Olimba. Kirabika Mariyo mpulira bulizi. Kangende mbiralaasa ekyalo kyonna ebikolobero by'okolawo. Onyima otya akabaluwa. Bannange abantu baabwe. Okumumma ebbaluwa ate kati anyononera linnya.